tubakubirizanga bulijjo ogenda maaso n'okwagala eggwanga lyammwe. Ne bw'ozaalibwa Hong Kong, ne bw'ozaalibwa Japan. Nze nawandiika ekitabo ku bika byaffe bakiyita Omuganda kika. Era Abaganda bagamba nti nnyo kabeeranga omunyolo n'akuzaala mu ki? N'olwekyo ne bw'ozaalibwa Hong Kong, ne bw'ozaalibwa Japan, ne bw'ozaalibwa wano e Misiri, ng'ozaalibwa mu Muganda, obeera mu ki? Kabeerera wano. Kirungi ati wali mukungu yakyogeddeko. Ti mu 9 yakola ki? Aba Golden Gate baabuulira enjiri. Yakakana bamukoze eki? Bamututira ndowooza n'okumunyiika baamunyiika dda. Twasirowooza nti yalwadde mukadde wa kkanisa nga si munyiike. Naye kyatasobola kukola ne bwe yakola atya. Waliwo omusajja omu yakyogera naye yawummula. Ti maama yakola ensobi n'azaala mu ki? Mu Baganda naye era teyavaamu. Abakulu bamujjukira. Teyakola ki? Lwekyo tetulina mukisa gwonna yadde embeera yonna esobola tujja mu kubeera Baganda. Ekyo kye tuli. Era tusaasira oluusi abakeŋŋenterwa nga tuli nti tuli Baganda nga kibayisa bubi tetusobola kubeera kirala. Ate era wano weewaffe. Tetusobola kuwaanyisa wano weewaffe muwulireewo emirembe. Oluusi bagenda ne boogera ne mulya nga mwagala mubeere abalala kye bali tekisoboka. Era kyobola n'obwakabaka bwavaawo ne buzaawo emyaka ne giyitawo, Kabaka Mutebi yakomawo n'abuzaawula. Era ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula. Ennono y'amakula yava dda, era kano ke kamu ku bubonero nga bwe baatubuulidde Abaganda mwe bayita okulaga obuwulize wamu n'omukwano eri Kabaka waabwe. Era amakula ng'era bwe baatugambye ke kabonero akatumbula omwoyo gw'obwa Sseruganda wamu n'omwoyo gwa bulungi bwa nsi mu bantu ba Buganda. Kubanga guno gwe musingi okwazimbibwa eggwanga lyaffe. Eggombolola lya Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka ye ggombolola yokka etuula mu Lubiri, ng'ekigendererwa kyakukakasa nti embuga tegwa byakulya, ate era buli akyala embuga afuna kyalya. Era kyagendererwamu okulaba nti nga buli kadde abantu baleeta ebirabo ewa Ssaabasajja ne bifuuka amakula. Kati kanjogereko ku nsonga zange ze njagala muwulirizeeko. Okusinga kwe kukubiriza abaana okubasomesa. Bakubiriza mmwe bakadde b'abaana okubasomesa. Naye okubasomesa mu lulimi Oluganda. Kubanga muno mwe mwekwese ebyobuwanga n'obugagga bwaffe abantu abalala bye batwesiimisiza. Kikulu nnyo obubonero oba 4 oba 12 oba 8 si obo bonna. Naye abaana nga mutaddewo ekifo abaana okubayigiriza Oluganda. Mbeebaza nnyo mwenna mmwe abakigezaako okukikola, naye n'abalala temugayaala kubanga kwe tuyimiridde. Ate era mukimanyi nti n'abalala balwogera kubanga tulwogera. Era nkubiriza abantu baffe okwezimbamu omwoyo gw'okukuuma obutonde ng'era bwe kyayogeddwa. Ate nti ffenna ebbugumu tuliwulira. Bedda tuli wano ffenna tutuuyana. Naye emiti ffe tugyetemera, ate nga ffe tugyetaaga. Mwebale nnyo mmwe ababadde abagezaako okukuuma obuwanga bw'ensi, naye tetudda mabega. Nakyo tukyongereko. Ensonga esembayo ye kuyigiriza abaana baffe empisa. Empisa zitandikiraka ne tulyoka tusaba abasomesa batukwatireko. Naye tugenda ne tulowooza nti mu ssomero gye tubaweereza kubanga fiizi zo muzikolerera ne muziteekayo. Naye ne mulowooza nti byonna bijja kuggweera mu ssomero. Abasomesa kye baba bakola. Nsaba nnyo era mbeegayira bwegayirizi nti ekyo
temukigayaalirira. Empisa ze tuliko ng'abantu Abaganda zitandikiraka. Waliwo yagedde ku ky'obuntubulamu. Obuntubulamu tewali abukusomesa obusangaka. Tufunye abantu bangi abawangaalira kuno naffe betwegomba ebirala naye ebyaffe ate nze ndaba nti bisinga kuba bye bitubeezezzaawo ne byagaza abantu abalala okubeera wano. Sijja kugenda wala nnyo kubanga Kabaka yasiimye ate nga bamuwadde amakula ate naye abagabule. N'olwekyo kankome wano naye nga mbeebazizza nnyo mwena mu biti byammwe ebirabo bye muleese kati bifuuse amakula.